wendi mu Kampala lwakuba olumu tuwumulamu kamedia tukekwekamu kaawo emirimu nyina mingi. Fresh dada ina investments eziwerako. Tulinawo obumotoka bukola, tulinawo saloon ekola, ninawo n'akabaala kali awo. Okuyimba okwesonyiyira ddala? Omuziki nkuba lwakuba nga bw'omanyira osirikamuko katonotono naye era kati nga bw'omanyi ssaawa eno bwe mba ngitaddeyo. Era etandikirawo nyinayo oluyimba lwange luli eyowa luli wa article. Emabegako watusuubiza okukuba lugogo naye nakati yakulemerera n'okubanga watya? Owa ebyanzoganyamu nga bw'omanyi mwana ebya ssente oluusi waleti yekyangamu ebiseera ebyo nali naakagulawo bizinesi zange nga tezinabakwata bulungi. Kati ab'ebyuma be basinga okunnemesa nga baseera basaba ssente mpitirivu nnyo so nenjijayo naye nsuubira okuba nga sheja agenda maaso nja kuddamu kati nkyanoonya hiiti bwe nkubayo ennyimba zange 3 ne ziyitawo mba ngenda kuteekayo naye kati mbitya nyinza oteekayo ate nekinkuba n'engwa. Kyokka kati obadde okyayimiridde? Omuntu eyagwa abanyirira sooka ombulire omuntu eyagwa abalabika bulungi. Obadde ojja kunsanga mu bulooka eyo nga ndi mukuba bulooka ng'abamu bootera okusanga awo. Zize ekiviri wakoze dread bannange bulaba. Nti njagala kutegula ebimama ebirina ku ssente. Waayo olina okutegulamu ku bimama awo ennyonyi n'ozifuula nga bugaali. Sitegula bya wano. Njagala tegula wali eri ku bitimba online. Nze mbe nga nkikubireyo nga bannaffe abamu. Ate bakeize engenda yaabwe si ya bimama olowooza. Baba balina akasente akabatwala. Bimama bye bibavuga ne bibatwala. Kati naffe tulina okwebereramu wano no maintaininga brand. Engeri gy'olabikamu bw'osobola otegulira ekyano. Bimama byagala otegula biri myaka ng'emeka? Era ntegula bikulu binnange ate osuubidde njagala tegula bwana buto bulinamu ssente. Njagala tegula bali abakyala abalinamu ku ssente zaabwe. Era ne kati kiripu bajaziraba bentera okubeera nabo ku bitimba wano. Kitegeeza ennaku zino ssente ozijja bamaama baba weetega? Twetegamuko naye nga twateekawo bizinesi zitambula naye nga n'ak'okwetegeera baserebo bamanyi tekabulayo. Bagulu n'edi abo bonna beetezi. Kati bw'otandika okunoonyereza baserebo abeetezi sinza bamentioninga wano naye nga balina engeri obulamu gye batambulira obasanga mu Range Rover. Kati nange wiishi njagala ngisuula eri naye nga akakodyo kavuddewa kweyiribiramu kaawo. Toyagala erinnya likusale kweri? Tosobola kwagala erinnya likusale, olina okuyiriba wano ne wali okakana ng'oli ku ndeege waggulu. Music wamufunamu nga wali omusuubira nto namuyiga? Okutwaliza wamu namufunamu kubanga sita osigala ofunye ebintu bingi. Femu okubeera nti omanyiddwa buli wamu, osobola okukola akantu ne kakwanguyira okutambuza n'omuntu omulala yenna asobola okuteguliramu. Like tusobola okugenda n'omuntu somewhere bali be tukyaliddemuko basigala bamulaba nga wamaanyi nga sita olw'okuba atambudde ne sita byonna bitambulira wamu mu kufunamu. Challenge eziri mu buyimbi ezo ziringa ezo mpitirivu nnyo. Omuyimbi ye muntu abeera awo n'akola akantu katono ne bakafuula kanene beekati. Ye muntu atasobola kulya kantu ke nga bw'ayagadde okukalya, olina kalira mu kamooli. Bw'okaliira mu bantu owedde ng'era bw'obimanyi naawe. Ezo zonna challenge nti ky'osobola okukolera mu bantu bw'oba nga oli muntu wa bulijjo. Ne bw'oba oli serebu tosobola sisobola gamba mbu ngenze kulyamu oba kakomando oba oyina akaana k'osiimyemu nga bino ebyaffe eby'okuyisaamu eggaali. Tosobola yisaamu eggaali nga teweebeereddemu ne batakuyisaamu eggaali. Oyisaamu eggaali ne bakuyisaamu eggaali n'okka ku ttaka. Kati awo wonna olina okuba nga oli bukodyo zonna challenge z'abayimbi. Esidadde budde buno plan ze nnyina. Twatandiseewo enkola eya charity concert egenda okubeera ng'ekuumira Fresh Kid waggulu emyaka nga 20 nga bamanyi nti omuyimbi asobola ofeedinga n'aba nga takyayogerwako oba n'ayogerwako mu bubi. Tugenda kugaba engayo za Fresh Kid zonna zonna n'engato okuva yatandika oyimba emyaka 5. Byonna bwe biri mu nnyumba twabipakinga. Tugenda tandika tubigabe
bamubuuze bagamba ne Fresh Kid kati emyaka gy'amaze 5 mu ndongo olina ky'omukoleddewo gwe nga taata kyanalaga n'agamba mu kuyimba nafunayo kino. Fresh Kid namugulirayo ettaka. Namugulirayo ettaka lwakuba ebimu tubikola nga tetwogedde naye ng'ettaka we liri naye bw'aba akuza asobola odditunda sente z'ayagala bwe mbanga naligula wala asobola okugamba kandigulemu kanditunde nkole pulojekiti zange e Kampala n'ebirala byonna era nga bw'olaba nti abayimbi abamu batambulira ku bigere omusajja alinamu eggaali ebintu bingi weebiri ne byesobodde bagamba nkakasa bulungi nti mu bukulu bwe ng'atandise endongo y'abakulu kuba katabulayo emyaka mibale atandika okuba omuziki gwennyini ogw'abakulu bw'amala oyingira mu secondary awo ng'atuuse emyaka 17 awo agenda kuba endongo eyaddala kati byonna bijja kuba bimweyagaza lwa nsonga n'endongo tugikuumiddewo.